Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana omutukuvu essula 12 okutandika ku lunyiriri olusooka okukoma ku lw'omunaana. Enjiri ya Yokaana omutukuvu essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku 6 okutuuka ku Kuyitako, Yesu n'ajja e Besaniya eyali Laazaalo, Yesu gwe yazuukiza mu bafu. Awo ne bamufumbira emmere ey'ekyeggulo, ne Maliza n'aweereza naye. Laazaalo n'aba wamu n'abo abaali batudde naye ku mmere. Awo Maliyamu n'addira laatiri y'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'agasiiga ku bigere bya Yesu, n'attaanya ebigere bye, n'enviiri ze. Ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta. Naye Yuda Isikaliyoti, omu ku bayigirizwa be, agenda okumulyamu olukwe, n'agamba nti, kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugaggyamu dinaali 300 okugabira abaavu? Kale yayogera bw'atyo si lwa kujjukira baavu, naye kubanga yali mubbi. Ye yayambalanga ensawo n'atwalanga bye baateekangamu. Awo Yesu n'agamba nti, mumuleke ageeterekere olunaku olw'okuziikibwa kwange. Olunyiriri lwa 7 tuluddemu. Awo Yesu n'agamba nti, mumuleke ageeterekere olunaku olw'okuziikibwa kwange, kubanga abaavu be muli nabo ennaku zonna, naye nze temuli nange ennaku zonna. Enjiri yaffe awo ekomye.